Olunaku lw'eggulu abayizi ba senior 4 batandise ebigezo byabwe ebyakamalirizo wabula nga abamu tebasobodde kufuna mukisa guno oluvanyuma lw'abasomesa baabwe okubulankanya ensimbi zaabwe ez'okwewandiisa mu UNEB ng'abalala tebasobodde kutuukiriza bisanyizo by'amasomero. Kyokka omuwandiisi wa UNEB Bukenya agamba nti mpaawo kyasobola kukolera abayizi bano okuggyako okulinda omwaka ogujja. But the parents would have come also to follow earlier on, but at times our parents don't do that. So UNEB has nothing to do on that. I'm sorry. If it was last week that they found out, I would have maybe managed to register them last week, as I said. Kyokka abasomesa bagamba nti abazadde bangi tebafaayo kulondoola oba ddala abaana baabwe balina ebisanyizo okutuula ebigezo. Parents, unsuspecting parents, go and look at the school where you're taking your child. Once it does not have a center number, why are you taking your child there? Wabula Bukenya agamba nti abamu ku bannannyini masomero ebyenjigiriza babiyingirira n'ekigendererwa eky'okufuna ensimbi ekireetedde abazadde okufiirwa ensimbi. Take your children to schools which are registered, which have a UNEB number. Find out first. Most of these are in private schools. We are taking very serious precautions, working with the Ministry of Education to see that actually these schools are eliminated because it is very, very unfair. Abayizi abasoba 300 olunaku lw'eggulu lwe batandise ebigezo byabwe ebyakamalirizo ng'era bagenda kubifundikira mu mwezi gwa Museenene.